Omuto wange atanywa njaga. Nze nalinywa sigala ne sigala ne mmovaako. Yali tanywa. Loki yali tanywa njaga. Yali tanywa njaga. Era kintu kyakozesanga gwali mwenge. Ne sigala yali tamunywa. Bwe yagende wa butcha. Agenda okulaba ng'omusajja atandise kukyukako. Akyukako. Nenze neebuuza lwaki yakuba muto wange. Rasta nali nduzinze obulamu bwange. I'm a survivor. Nawe bali bakubi. Nze bankuba no. Sinte banti bankuba. Mr. Fred is admitted to our center with a history of substance use. He's undergoing treatment and rehabilitation as well. He's expected to go through a rehabilitation process for minimum of period of 6 months. So, omukulu ali mu rehab. Nero Giant kati ali mu rehab buli lunaku bakozesa ekitone emitwalo nga 10. Kati ali mu myezi 2 bakuga milioni 5 ze balimu n'okusoba. Okitegeera abayimbi ba promoter bafunye sente mwana. Ne bafuna bata sente mbuza abayimbi teri muyimize sirya nko sente nemu eyeno government zezegaba ndi mukubona abona ebintu byonna kale byakoze abantu awo nga uguseemu mu musonyo we. Nsaba buyambi n'okwetondera abantu abaali basazeewo okuyamba muto wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna abaganda baffe abatulaba. Amanya yenze Sakozi Farouk. Tuli wano side z'Emmengo tuli ne muganda wa Rocky Giant. Ebintu bya Rocky Giant okuva lwe yafuna obuzibu tatereranga embeera mbi ebyaddala embeera ya Rocky Giant tetegerekeka. Era ono gwendi naye muganda we bamuyita Robert agenda tobuulira kyekigenda mu maaso. Yankubidde nanga muganda wange ebintu bitabuse ne jjajja Tiger naye nankubira nangamba muganda waffe ali bubi embeera ebintu bimutabuseeko ali muri rehab naye tategerekeka. So tuzze wano tutegeere ensonga za Rocky Giant kiki kyatabuka biki ali luddawa buli kimu ekigenda mu maaso. Tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba oboyina ebyawaka ebyomunju ebya restaurant nga biri mbeera nnungi bakubireko kati. Ne Sula Mota gamba genda yofune emmotoka ku kibanja mpola. Bali awo Makindye nga wakava kalenda awo. Taata nkulamusiza. Nange wentesebo. Amanya Aluma Robert. Aluma Robert. Gwani omutuufu Aluma? Nze ndi muganda wa Rocky Giant. Okay. Ni musajja mu Lugwala. Bakuba nti Oluganda ndwogera nenduterezaamu naye nga ndi musajja mu Lugwala. Oli muganda we gwe mukulu we gwe muto we? Anzirako omulundi gwakubiri. Sigezo ba mukulu we? Ba mukulu we. Babazaala wa muganda wange ebigambo nawulira bingi simanyi babazaala wa simanyi wa babazaala wa watuufu? Fe mu kuzaalwa kwaffe baatuzaalira Jjinja bayitayo Buziika. Tuka ku Nairo n'oweta n'otuuka Ekiryowa n'otuuka ku kyalo kye bayita Buziika. Muzeeyi waffe bwe yafa yali akola mu Nairo Brewery. Okay. Ne batuleete ne wa muganda we wa mukulu we Naggalama we bamuziika. Era abasigadde bonna bazadde baffe bonna twabaziika Naggalama we twali. Ewaffe kale waliyo ebitonotono. Okay. Nti era oyo Rocky twakubanga naye gye bayita Adungu. Mulungi mu Adungu. Era ye musajja okuyimba kwe konna. Adungu yali agimanyi twalinga ffenna ngera simuleka mabega buli ekibaawo nga tutambula ffenna. Okay. Music yamutandika ddi omukulu ono? Music yamutandika banga ddene biseera ndozoba biseera ebyo nali nze nkola wa Gerard. Nga alina disco. Bakuba erinnya banga ddene nnyo erinnya ndyerabidde nga disco yali nga bakozesa pichi bagikwasa ki bagikozesa oluwaji lwa gaali. Wenaletera muto wange oyo nga ngoberera mugajangu era we yatandikira yali DJ bali bamuyita Muyanja kweyo discotheque yali ya mukulu Gerard twatandikira awo najja nga ayimba mpola mpola bwa mayiminga bali bonna ne ba Waswa Jamalu oli Jamalu yadda Canada yagenda anti be balinga basinga bonna bamanyi Tiger naberanga nabo Junior Pliers nze ebiseera bye nabeeramu mu disco nali nkola bonna alisooka kulonda amacupa mu bbaala abampadde mulimu. Okay. Ati mu kulonda amacupa ago nengamba naye bampa omulimu omulala ne bampa obwabawunsi era obwabawunsi abange nabukola nga mbwekakasa nti mbusobola. Era nabukola kutuusa we nabiwummula nenzira mu by'okuvuga emmotoka. Ye muto wange n'asigala nga ayimba.
nga ne bwaba nti oba emmotoka emukyankalanyeeko emmotoka ye ankubira essimu neziba ssaawa mmeka nze nga ŋŋendayo nga mujjawo nga ng'omuntu bona ayita break down nga muyambako nga mutwala gyagenda okuyimbira bwamaliza nga mumuzzaayo enkya ng'ayiye emmotoka ye engeri gyekola ki gyedda engulu. Esebo. Okay. Muganda wammwe ono watandika ebintu by'okuyimba kyekyaliwo kuba yali mulungi. Muganda wammwe ono yali mulungi. Hip hop ono ayinako ettofaali ddene. Muganda wammwe ono Rocky hip hop amulinako ettofaali eryaddala. Okuyimba kwe tekwali kubi kubanga okuyimba kwe kwali kulungi era yatutumuka nnyo. Nze nange nali mu byange ng'omuntu tojja kubeera nti olw'okuba gundi akola kino nange kamubeereko. Banze nali nkola byange nga naye akola ebyo byayimba. Bw'abanga alina kye yeetaaga gyendi era nga nkubira essimu ne muddamu nga simuyisa bubi. Esebo. Kyekyamumalamu amaanyi kuba yali mulungi ensonga gye njagala otegeera. Rocky yali mulungi yajja before general isn't it? Teyajja before general? Ye yasooka general. Abagenero baali bayimba kusooka waliwo babaali bamuyitaani babaali babayita batya nga tebannaba kututumuka kati ono omuto wange ajja okuyimba. Yasangawo general? Naye nga bakyali mabega. Kati wano mu kututumuka ate ye n'akola ki? N'asooka general. Kati ne general n'alooka jja naye n'akola ki? Olw'ensonga nti yali ayimba hip hop mu kututumuka. N'ayimba ennyimba ze ng'ayimba bulungi era ng'abantu bamwagala era nga bamuyita ku show oba nakivu oba wawona ng'abantu basanyuka. Esebo. Kyekyamumalamu amaanyi yagamba buzibu ki obwatuukawo music nakkirira music w'omusajja n'afa music n'ayiika kyekyamumalamu amaanyi Rocky muganda we yagamba nsonga ki? Ye talina nsonga gy'aŋŋamba naye nze nali mu byange era okulaba nga nze wano ku TV okkuba omulanga olw'ensonga gye baamukubirako simanyi nsonga ki. Tugenda gigendamu. So takuwanga ku nsonga lwaki music yamwesonyiwa? Butereevu. Naye ennyimba empya zirina ziri eyo n'endala nzirese naye wake ziri ku flash. Nagenda nenzisabayo gye yagendanga omugundi gye mu studio nenzibasaba kubanga yazintuma gyali. Esebo. Pulira mbu bino ebidagala simanyi munnaye kubanga ebidagala ebyo gye yagendera toyinza kugaana. Nze ebidagala sibikozesangako. Tonywangako? Ne Rehab bya Rehab mbitegedde rehabilitation mbitegedde wano jojo recently. Nze nali manyi butabika tibatwalayo balalu. Naye ate ebya Rehab nabitegeera juzi nga muto wange bamaze omukuba bamuyisiza bubi bamuswaziza mu media wonna ekintu ekyo ne kimwongera okukola ki? Okumumalamu amaanyi n'apangulukuka. Okupangulukuka nga bamaze omukuba ng'atambula adde eno adde eri nga ne babanga baagala okumuwa ku buyambi nga byayogera tebitegerekeka bulungi. Era nze kyensaba kimu ti Rocky Giant bamusonyiwe oba batusonyiwe nga family olw'ensonga nti byayogera nkimanyi abamu byabanyiiza kubanga yabaddangamu bubi olw'ensonga omutwe gwe gwali gukoze eki? Guvuddeko. Gwali guvuddeko. Naye nze nsaba bonna abaali beeyamye obuyambi okuyamba Rocky bamuyambe. Kati tusooka tugende fayiro y'omusango nawulira baamukuba yali akoze eki ekituufu? Nze mu kuwulira kubanga nze nali ndi Naggalama bankubira ssimu kubanga olede nze mmanyikiddwa mu Kampala muno bammanyi bulungi wonna woogenda kasitoga omuvubuka bwati gwe bayita Robert w'ekisugu yakola ngo babawunsa bwati ne bwati bammanya Robert bankubira amasimu mukunkubira amasimu timutowo bamukubye wabirabye konza ate bikyani amukubye funaawo omuntu alina essimu ennene bamutadde ku ntandaalo ngenda okulaba nga bamutadde okulaba ku ssimu era nakaabamu nakaabamu kinnumiriza kuba bamusanga ku kkubo bamupiikinga ku kkubo ne bamutwala ne bamukuba ate si gumu
sigumu lwakuba nti abantu batya okukola ki okuvaayo okugamba nti gundi yakoze bwati ne bwati sigumu nga bamukuba sigumu gwali mulundi gwakubiri nga bakuba olw'ensonga nti ye yali muntu wajje mu mubiri gwe mugumu nga mumanyi omuntu n'aguma bugumi owulidde nga nsonga ki entuufu ezimukubya ensonga gye nawulirako mbu yeeyisa ekintu kyatali nenebuuza oba kiki ngenda okuba nga baga nti mbu yeeyise mbu ye pulezidenti waki wa ghetto ng'ate oli baamuwa nze nenebuuza neŋŋamba nti bwe mba nga nze Robert n'oli naga nti yenze Robert nga yadisiti Robert kindeetera kuba nti ŋŋenda nkuba oli kibooko ŋŋamba bali nti mumukwate mumuleete ku lwaki yeeyita Robert nga yenze Robert nensoberwa nenkikomyawo eseba kati omusango guno guli ku kyoba mwabivaako omusango ogwo ogw'okumukuba twali tugulese nga tutose guwummuzaamu tusooke tutereeze tulabe nga mutofe adda mu mbeera entuufu jjukira naye waali abamukutya olw'ensonga abaamukwata ne bamutwala ne bamukuba wali kwaliko n'omusajja omu saamutegeera nagezaako nnyo okumunoonyerezaako yamukuba oluyi ku mutwe ne bamuyira n'amazzi omusajja omuyimbi gwe bamanyi ne bamuyisa bubi ne bamuswaza owulidde nze bwe nagenda ku polisi ne ndipootinga omusango gwange bulungi nnyo era lwe nalipootinga bukyamaani yajja baamuyita ku polisi bukya bajja ati mukujja omwana oyo baali bamukwese oba wasimanyi gye yali nenyomba nnyo nenemerako nali n'abavubuka be nali nabo omu bamuyita Kyobe omulala bamuyita Mugalaasi ne tubeera awo ne Snoop najja mukwano gwe era ne mukwano gwe ne tubeera awo nnyo nnyo ne tukayana n'ennyomba mpaka 99 bwe yasituka neegenda nemupiikinga mu ghetto gye simanyi ne bamuleeta era bamuleeta jjukira kafiyu yali weeri nze ntambulira ku piki ndi mu kyalo piki mpangisa nenzirayo nendekawo Kyobe ne Snoop ne Mugalaasi ku polisi nga bamuleese mwali batudde omwo kati jjukira nti oli olw'ensonga nti yali avuddeko omutwe gwe gukyuse nga buli kye bamubuuza kyonna takkiriza buli kye bamubuuza tonna ekyanga bwekyansi owulidde kale n'olw'ensonga eyo nze nenkolaki nenninnya neŋŋenda nenzirayo nembeera eyo neŋŋamba kansoke nnindemuuko ndabe muganda wange ono kiki ddala waliwo kimusumbuwa ennyo kiki mu kunoonyereza ennyo baamukuba mu kumukuba simanyi oba baamukoonako ku mutwe siyinza kugaana nti oba yali takozesa siyinza gaa nti oba yali takozesa ku biddagala oba kisimanyi kubanga eri gyali bo babikozesa egye yali alina okuba naye ng'akozesa ewa bukyamaani gye yagenda omuto wange yali tanywa njaga nze nali nnywa sigala nemuvaako yali tanywa Loki yali tanywa njaga era ekintu kyakozesanga gwali mwenge ne sigala yali tamunywa bwe yagenda ewa bukya bwe yagendayo nagenda okulaba nga omusajja atandise kukyukako akyukako owulidde ngenda okuwulira mbu simanyi lwamaze omumukuba bikyamaani agamba simanyi bamweyana simanyi abadde ati oba mweyana yaani oba yaani simanyi atuuma abantu kale nze nesimanya kubanga nze siri muganda ate siri musawo muganda owulidde nenze neebuuza lwaki yakuba muto wange waggulawo omusango tewaggulawo omusango naguggulawo gye guli omusango gutambula fayiro etambula omusango guli kuki waggulawo bya kiki omusango gwe naggulawo muto wange baamuwamba n'okumukuba ne bamukuba n'ayisibwa bubi era gwe musango gwe naggulawo nagenda gutuuseewa omusango ogwo natambula mpaka nagobera fayiro eyo nenjigobera ngifolowinga mpaka wa State Anthony era bwe natuukayo n'agitunulamu era bwe yagitunulamu n'atutunuulira nali ne mutabani wange bamuyita Moses n'atutunuulira n'abuuza ekitegeeza ensonga zonna zeetoloolera kumukuba ne mugamba ye kuba muto wange yali tannakubwa si bwe yali yadde yali nti ennyimba ze tezigenda waggulu si bwe yali naye yamala kukubwa n'akyuka n'agamba kale mugende
tuddayo. Bwe twaddayo waliwo omukyala gwe bankwasa OCCID tuddayo ewuwe n'atugamba mujja kudda. Bwe twakomawo enkeera waayitawo ndooza ennaku nga 3 fayiro nedda ne mukubira essimu ye mwennyini yatugamba nti ennaku nga 3 munkubireko ne mukubira n'aŋŋamba fayiro yakomyewo musooke mujje era napangisa ppiki. Bwe napangisa ppiki n'envuga nenzijja ku poliisi e Katwe n'atugirayo fayiro n'atugamba fayiro baagala bujulizi. Ne tugezaako bagamba obujulizi ne bwoba naawe essimu eyo gy'olina osobola ogikozesa awo obujulizi ne bulabika. Kyava agamba nedda tebumala mugule essimu mufune essimu ya simaati oba obujulizi obwo bwe mugamba mubuteekemu bwonna bubeere mu ssimu nga we bwayita ku midiya wonna bubeere kuli essimu mugireete egenda mpaka enaggulu abakugu bagyetegereze. Mu kugyetegereza balabe kiki ddala kituufu yakuba omwana baamukuba oyo. Fayiro bw'enaaba ekomyewo ng'oyo OCCID bw'aŋŋamba bw'enaaba ekomyewo then nja kuba mbakola ki mbategeeze. Mwakikola? Tubadde tetunnaba kubanga kati nze ndi omu nkwasaganya ensonga nnyingi. Tosobola kugula simaati? Abasawo babanja ssente nnyingi. Toyinza kudda mu bya kugula simu? Tisobola kugula simu. Kakati tugende ku mpeera ya omusajja ali ludda we watuufu. Akyali ye wabbuca? Mwamuteekawo? Namufuna yalinnya n'ajja ewaka era mu kujja ewaka era nga simutereevu ne mutwala mu Rehab eri awo nammere. Bagiyita batya? Zezi n'empapula? Zezi n'empapula. Rehab bagiyita batya? Asoma bulungi. City of Hope Rehabilitation Center. Live a newly transformed life. Lee Gilia Fred. Lucky Giant. Yes, sir. Mr. Fred is admitted to our center with a history of substance use. He's undergoing treatment and rehabilitation as well. He's expected to go through a rehabilitation process for minimum of period of 6 months. As a family, you are requested to kindly offer necessary support. So, omukulu ali mu Rehab. Kati kye kikuleese ekituufu wano? Ekindeese ekituufu nsaba buyambi n'okwetondera abantu abaali basazeewo okuyamba muto wange nga bajeeni ero kale abayimbi bonna abamumanya abamanyi Rocky bagezaako kwagala omuyamba naye ng'embeera bwe yali ng'ayogera bingi tebikwatagana. Kati nze nensalawo ne ngamba nga nze muganda wa Rocky mmanyiddwa jeeni era mmanyi Kaabe Kamiliyoni Kaabe Bobi Wine abayimbi abasinga bonna tewali atammanyi kubanga nze nali baawunsa naye nsaba n'obwewombeefu bannyambe. Kiganyi olemereddwa? Nemereddwa kubanga nagendako ne kuwuma ate mu kugenda kuwuma nasooka kukubira Bebe Cool kubanga enamba yenjirina. Nkubira Bebe Cool nga bwe nawulira situula ku TV gyendize sirina TV. Bebe Cool omukubira agamba atya? Nasooka ne mukubira agamba ani ono ne mugamba nze muganda wa Rocky Giant. Gamba ye muganda wa Rocky Giant. Amuna Rocky Giant nawulira obuyambi naye twamutwala mu Rehab tubadde tusaba kutuyamba n'agamba lindako nja kukubira soko linemuko nkyali bizemuko katono konze kale ne wayitawo ebbanga ne bampa nasoka kubira eya ragadi ng'ate naye bambi ali bize yesimu agikwata mangu. Ragadi nangamba soko malirize tujja kwogera soko malirize byomaliza ojja kuddamu nkubire nenziramu nenkubira Bebe Cool nangamba wayi soko mpeemu omwezi gumu songa zo mpanvu nnyo nja kukubira tofaayo onkyekingako akati nze nengumamu omwezi ne gugenda ndooza recently ejjo ndooza ennaku oba nga 2 oba 1 ennaku nga 2 ne mukubira
gamune baby cool nze muga akwata bebe akwata simu nze muganda wa Rock Giant ne munnange babona kukubira kasimu abasawo bandi bubi bagala sente zaabwe nabo basaasira kubanga Rock Giant bebagula ebyokulya ebyokunywa eddagala wasula amazzi ganaaba byonna obibala family yammwe erirudda family yaffe eri Naggalama ngamba ba family bo bakozeewo ki family babadde bagezezzaako okugezaako nga womanyi nti ebyekyalo tebali bulungi kubanga waffe toyinza kuŋŋamba nti oli ayinza okukwata obukadde obutaano oba omukaaga abuteekeyo ng'alima bulimi mu nju ayinza okuba nga namo kinene nnyo nga n'emitwalo nga 3 giri mu nju era tubadde tugezaako okwanya naye ntuuse wentuuse nga nkoze eki so akulira uma wamukubirako omumanyiye akulira uma bamuyita Sindi ye era bwe natuukawo nasooka ne ŋŋendawo ogwasooka kuuma bwe ŋŋendawo ogwasooka nasangawo omuwala yali mweruyeru bw'ati n'omuvubuka sekuritale baali babiri entebe ziri 2 nentuula awo wagenda ku ofisi yawe ey'okuwuma wennyini ewa ku national set awo mbadde manyi wagenda gundi nakindi ku national set awo nagenda bwe ntuukawo era ne bandagirira nali simanyiiwo era bandagira genda wali bwe ntuuka waggulu nenkonkona nenyingira nembanyonnyola n'ebbaluwa zino nembawako kopi nembanyonnyola ne bambuuza ovaawo oliba otya omuyita otya nembanyonnyola bwe nabanyonnyola ne baŋŋamba kale oba katujja butuusako nze kale ne bampa enamba yaabwe y'essimu baŋŋamba tujja kukubirako nze kale awo nengumaagumamu neŋŋenda wiiki neyitawo n'endala neyitawo nenkuba essimu nti lindako tujja kukubira ne wiiki endala negenda wakati wa wiiki nenkola ki nze nempangisa era piki era nazo ki sente ezaligulidde omusajja akatunda ate nze pangisaamu ki nenzijja kuwuma nga nsaba buyambi bwe natuukawo era nasangawo omuvubuka yomuyoyo omuwala yali taliiwo ndoza ali alinawaalaze omuvubuka naŋŋamba najjayo essimu naŋŋamba nasindise tulina WhatsApp group biki byonna babitegedde kati tulinda tujja kukubira kati ŋŋenda nsanga fiisi era kwolwo lwennyini olwo fiisi ya nnyamba mugamba mpa ku nnamba ya Tayiga Mantayiga mmanyi bulungi ate bamanyiganye nnyo ate abantu bamanyi Mantayiga bangi ne Rock abamumanyi bangi kyabampa ennamba ya Mantayiga nga mukubira nga Mantayiga asanyuka nnyo nga Robe wange kiki tujja kujja tulabe kati mukujja okulaba Mantayiga nga munyonnyola ensonga za sente kinangamba atofaayo tugenda kusala amagezi gonna tulabe oli muganda waffe kuuma nzirayo omulundi ogwokusatu nsaba ennamba ya Sindi mbagamba naye mumpe ku nnamba ya Sindi njogereko naye tomanya ye ayinza okuba nga alinawo obuyambi obutinitini bwasobola okusooka nakola ki nanyambako nsobola okuyamba omuyimbi kuba nze siri muyimbi oli muganda wange ate muyimbi waki waggwanga awulidde yadde nti aseemu naye nga ate bamumanyi nti muyimbi era ne bwayimirirawo ne bwayitawo bamanya oyo Rock Giant enamba tebagimpa omuvubuka namukubira sekuritale ndi mu meeting lindako njagikuwa ennamba teyagimpa naguno bujjo tofunanga buyambi kyotegeeza tofunanga buyambi bwonna yadde n'akatono kakati muganda wange abagala okuyamba kuba kati olinga agamba nti biri gundi byayogera ani Rock Giant wetonze abafamile mwetonze kuba yayogera ebigambo bingi abantu ne bagamba twagala omuyamba naye tetumutegeera omukulu era kyekindese ne ku TV okunyamba olwekyo era batusonyiwe basonyire ddala bayambe muganda wange enamba yeriki abagala okuyamba enamba yange eri 0 esooka ya MTN 0774 66 92 67 enamba eyokubiri eri 0755 22 37 81 eri manya gange aga Aluma Robert gonna nayagala akawunti
n'ayagala okuba nga oba ali wala oba wanga asobola okuweereza obuyambi bwonna n'akawunti yiino wano eri 044 10 18 104 028 Gidem eri 04 41 01 81 40 28. kati tumalirize Bebekulu wasembayo mukubira yagamba atya yaŋŋamba Bebekulu nasembayo mukubira yaŋŋamba abayimbi tebakyalina ssente bonna baavu tebalina yadde nawo beetetenkanya bwetetenkanya era naye waali tayimiridde tali bulungi tamanyi bwagenda kunnyamba akale ssebo mukama wange muzeeyi neyanziza munnaye nemwebaza okukwata essimu obutagana kukwata ssimu. Bebekulu akwata amasimu naye kyeyagamba kiraga kituufu. Simanyi munnange ate nze munnange ndi muyimbi ze simanyi munnange toyinza kumanya nsawo yawe. Bala muyatero yamba mu abantu ekikanga mmwe mutyo muyite baka twetaga buyambi. Ni namba ya bala munjirina nagezaako okukuba essimu. Wakubira ku balamu? Nagikuba emirundi gisukka wansi wa 10. Ya balamu? Naye nga takwata. Namuvaako munnaye ate simanyiyo simanyiyo. Jajja Taiga obadde wa Jajja Taiga kola kyati. Jajja Taiga nzize nga nze kumukubira mulanga ayogere n'abayimbi kuba nze siri muyimbi singa nti bibadde bya bikonde nsobola okuyita abalusambi abaani bonna n'embeera nabo. So Jajja Taiga yakwanguyidde yanyanguyidde oyite mu Jajja Taiga ayogere n'abayimbi osanga bananyamba bane kampiseewo ne kano nebaza nnyo omukulu Matovu owa Frigo era mwebaza emirundi 10. Yakola ki? Matovu yakola ki? Olunaku lwe nagendayo omwami oyo yakwata ssente emitwalo 10 tamanyi nangamba nga kibi yakwata emitwalo 10 n'agimpa nangamba gibayambe mu transport naye ssente ezo saazirya era nazisindikira baki basawo. Juzi najja nga transport sirina nemukubira essimu piki bagimpadde nga sirina ssente n'okubira Matovu yalina gyali ssente yazinsindikira ku ssimu nangamba mutabani ssente ozirabye era mwebaza emirundi 10. Bambi yebale nnyo oyo muzeeyi Matovu wa Frigo ow'ekibuli era mwebaliza ddala emirundi gyonna singa n'abalala bakola bwe batyo nsuubira bajja kuyamba. Kati tujja ogenda kumpaayo obudde tugende mukono nze naawe tulabe ku mulwadde. Yaŋŋambako ko wiki nga 2 emabega 3 baali ne Chaga n'omwami oyo yabeeranga South Africa bamuyita Gugon mukwano nnyo gwa Rocky Giant era ne bankubira naye nze ne mbagamba ffena tuli yala tuli mu kweyiya buki bweyiya kyendaba kye tuyinza okukola nze nina mukwano gwange Sakozi muntu wa TV akolera ku TV z'amaanyi asobola tuyambako netukunga bannayuganda n'abali ebweru wa Uganda Rocky Giant nasobola okuyambibwa naye kati nfe ngaffe terisobola kuyamba Rocky Giant. Lwaki? Tuli yala munange tetulina ssente tetukola mbeera nga bwogiraba ate waliwo abantu abalina ku ssente kuba olaba tuli wano mu Uganda tuli mu COVID naye abantu bazimbye ebizimbe bazimba ebizimbe kumukumu tebisirika eyamukuba tavunaanyizibwako kumuyamba ku mbeera eno eriwo bw'aba alina omutima yasobola okumukubira sirowooza mbu asobola omuyamba kuba senga abadde asobola omuyamba yandibadde yamuyamba dda wano nirawo muzzukulu wange woli Pax ye yaliwo nga bakuba Rocky Giant ewa Butcher kati oyo Pax alina details za bonaaba omwetaaga okitegeera ono yaliwo nga Rocky bamukuba kimuga nange kyali kiki ekituufu Rocky Giant ekisooka nze kanyonyola olugero lwange kuba nange nakubibwa nze nakubibwa ekiro essaawa zalinga 9 naye nga bagamba nze ne Rocky Giant biki twegwanyiza entebe yagundi naye nga byonna byali snag ebitaliiyo so naye nga yali set up manyi amaja agava eyo waggulu eyo yali set up of course amaja we gajja mu ghetto government nga tekuliko ba generals abalala nga Rocky Giant saako nange general of course Buchaman alina kuba bukubyani
Rock Giant ave mu deal era bwekityo bwekyali naye abantu bakitwala nga entertaining. entertainment. It wasn't entertaining kubanga eri mafia world ebintu byali bya ddala real thing. Rasta nali nduzinze obulamu bwange I'm a survivor. Nawe bali bakubi. Nze bankuba no sinte banti bankuba ku mwenda ne manya nti bwe bukeera ku macha banoonya Rock Giant banoonya munoonyi. Ne bamugamba gwe ne Sparka mwegwanyiza entebe yaki ya ghetto. Naye nga nze nkimanyi bano bakikola because waliwo sente ezikola ki ezijja musabaza abadde agaba ezo zaba Catherine kusaasira ezo zonna wezibadde zijja ezo ezakubya Rocky kati oli alina mukubamu waati amujjemu. Of course twali kugondi twali naye mu byonna mu ntandikwa from the old beginning. Sakone jajja yandabanga jajja Mataiga yandabanga ndi ne Butcherman nga brother we for very long time. Naye sente wezajjaawo obviously omubanda yalina kusetinga ki programu kuba Rock Giant suddenly neti yamanya nti yali akola ki alabibwa. So akatambi mwena mwakalaba ensi yakalaba. Naye kyanomanyo nti tewali reaction yakola ki yavaayo yadde kuyamba Rock Giant. Naye akasira kano ke tulimu nze mu Rastafari mukyenzikiririzaamu twandiyambe buyambi ani Rock Giant ne tumuyamba because past is past. Past is past. Ate biri byali bya ghetto. Ate nange sikyali mu ghetto kitegeera. Kati kansooke njogereko ne MC ogambo tata ndi awo mugana Embeera eriya Embeera era jajja Tiger yankubidde ne muganda Rocky nankubira kubanga yali bouncer ku White Nile mumanyi taswa kumbuzaabuza mu bya nnyonnyola. Rock Giant nze kyensaba abantu ayagala hip hop ng'oli eyo olina abawagizi ba music kubanga oyagala ne people naye ng'olina ekisango oli eyo osobola kuyamba Rock Giant. Nsaba tumuyambe ekiseera kyalimu aveeyo gyali ng'ateredde bulungi kubanga kati abasawo be batuli obubi. Olaba eri abantu abalina ssente Moza Radio ebamukuba ne bamussa n'agenda ku case clinic gwe tomanyi bantu account yali etambulanga etya okubanga amazeyo which number paka we yaso omukago okukola ki naye kakati ono tulina kijje mulamu ate nga ebintu byonna kale byakoze abantu awo nga uguseemu mu musonyo we teyali yekka era Rock Giant nga we manyi ennwana ye Butcherman teyali sobodde mokoba kubanga yakakulamu ebyadde kubanga nze ndi asatu waggulu 7 ndi wansi kubanga mba manyi kyo kuba tutambula kiro katoyinza kungamba nze omusajja yabeerako ku saxi ate nembeerako ne ku White Nile nkolera mbayaye mbamanyi era ogenda okujja okunubanga mmanyi ekiddako naye ekiriwo kyengamba tuyambe Rock Giant bannange bonna ababuulidde omulanga guno tumuyambe tuweereza akasente kubanga ffe jajja Tiger yatandise tuyitamu wano naye nga woomanyi Embeera si nnungi obuyambi butono mu bayimbi abamu beetaaga obuyambi era nange neetaaga obuyambi teziyambye bayimbi. Rock Giant budde buno ali mu Rehab yeetaaga kuyambibwa muzanye music we abantu bajjukire ekifaananyi kye bakuŋŋanye ssente. Abantu bali mu America. General Megadi ali mu America. Desire Ruzinda ali mu America. Ronnie Banton ali mu America. Abayimbi bangi nnyo muri eyo mu diaspora. Michael Rose mwenna Sava Karim Tulman Kibalama ali German muweereze ku ssente. Nze Megadi yampereza smartphone n'atakoma okwampereza ne ka mobile money. N'abayimbi abamu kati Bebe Kulu kwezo ssente yafunye. Bebe Kulu promoter Ragadi promoter ne yafunye kwezo ssente. Sene za government kati nawulidde no Tene Mpijja bambi yalwanirira ku bayimbi. Tene Mpijja vaayo oyambe ku Rock Giant. Bano ba Legendary Association mwendi naffe tugenda kukuŋŋaanya katukuŋŋaanyizawo akatonotono akagenda okuzayo Robert naye tugenda kukyongerayo ebibiina byonna bano bachansi nalubedde abasindi kati abakulira wuma musolooza amabaala radio station zibawa ringtone biki naye omuyimbi abeeraawo ng'abona kyova banze ebintu bya interviews nakina byonna okujjako nga tulina kye tukola ekintu ekitaliimu ssente nyimbidde ebbanga erimmala kati nange njagala kufuna ku ssanyu
Okay. Tuyambe Rocky Giant. Okay. Yeah, man. Mugana kale. Yes, sir. Kale weedage. Ojimanyi eyo? Dr. Camille music kale we na ba. Man. The doctor will teach and the students follow. Mwajikubira weyo. Era mu studio. Mama wajikuba buladi. Ne Dr. Camille and respect. Soko babulire mani waka gokozeeko. Mungi teetagala kuba mumanya. Eyo kale weed wajikuba. Kale weedage. Dr. Camille music kale we na ba. Yasakozi chechiriwo brali. Easy man. Tenten yakwagala nnyo. Ne Kapere. How are you? Yeah man, 10 and Kapere. Muri batambu nnyo easy. Muganda wange ensonga ezitulese wano. Za muganda wa goli producer ebintu byonna obimanyi. Bulungi. Rocky. Ensonga za Rocky zitabudde industry. Kirina okukolebwa ekituufu. Tumuyambye tutya? No, kakati sawa zino kyetulina okusooka okukola kumanya nti kyetuliko kati. Rocky ayina music. Yeah. TV zimukozemu sente. Companies nyingi zimukozemu sente. Banji abalinde banji nakati bali mu kulya tebakoma. Kwa music tavunda ba promoter sente bazikola mu bayimbi. Naye ate abayimbi be baggwawo. Yeah. Kwegamba kukama ekiri wano kyakama ntetali abikuta. Kyekiriwo system nfu. Naye tetulina buzibu kuba omubbi era asigala mubbi. Oba kiki sigaye nti gundi mubbi. Oba naye nakikola asigala bwatyo. So right now kyetuliko tuyambe muganda waffe. Okitegeera tuyambe muganda waffe. Kuba yita ku bantu be tulina bonna nze buli muntu ali gyali nsaba. Omukulu muganda wa Rocky Giant. Robert. Mukulu Robert. Nze nsaba abeereko wano. Robert ajje? Ajje buno bujulizi. Buno tuli ku bujulizi mukooti butusiba. Omukulu ono nze ntegeddeko nti ye muganda wa Rocky Giant. Uya amufaanana. Obusiye nange nfaanana ggwe tolaba ntufaanana. Naye kati tuyambe ate kyonna kyogenda okuleeta oba okuyamba nze sandikubiriza nti tugire tuti kubanga kyetuliko munnaffe ali mu buzibu. Abeereddewo abamu ku ffe naki n'abamukozemu bonna tufune ekisa mu mutima. Mulabe omukulu ono Robert. Nze bwe ŋŋamba kubanga tuleme okudda mu kiki tuleme kubanga tukama bukami ntezitali abayimbi bali mu kufa tebayina bali mu kola kyono covid yazze ne buli sente ezizze zonna okuleka ng'oli wano nti oli mu Facebook ate nze nazizirabye nako baga ife tubadde wa era tubadde mu covid tetubadde ku Mars tubadde ku Earth pozinga fe we tuli tewali covid yaddo nakawunga n'ebijanjalo tetubimanyi n'abazirya nabo tuwulira biwulire tusubiza mu mpapula z'amawulire nga skuta naye nga tuyambe Rocky Giant abali ebweru abali luddawa buli omu waali ng'alina obusobozi. Robert Somenambe 10 oba 5 jajja muyambe Rocky eyo abantu bagifune banange banna abo buli amanyi Rocky Giant yenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda namba ziri mu manya ga Aluma Robert ono ye mukulu wa Rocky Giant Aluma Robert esooka ya MTN 07774 mukaaga mwenda 267 MTN 0774 669 267 eyokubiri eri mu Airtel 0755 223 78 emu Airtel 0755 223 781 account number eri mu manyaga Aluma Robert A1C 044101814028 Equity Bank erimu Equity account number erimu Equity Bank A1C 044101814028 banange tuyambe ezitali kwezo tosindika amanya Aluma Robert ate ya eri banka following up nze nandisabye kuba mumanyi stories za wano follow up kyowereza ki following up mukubire osobola okuba ku follow up ne oba osobola genda ononye Rocky Giant yennyini ng'omuntu Rocky Giant tugenda yo mukoyo okuyamba abantu ne tukomaawo ngenda kusaba maje Mr. Sakozi kino bwe kimala okuggwa tufunayo olunaku tujja kusaba abeddwaliro tugendeyo kuba yogera ali mu ddwaliro ki
ali mu Rehab Embeera. Ali ku Rehab Namere. Bayitayo bagiyita batya? Bagiyita Hope. Hope Rehabilitation. Hope Rehabilitation Center. Okay. Follow up kubanga follow up. Fadi Chris chicho gamba ensi bannange. Azini abantu bategeere eddwaliro lino basobole okubanga Anti rehabilitation izine enkola yabeebera neba butabika. Tebakkiriza. Ba radio balingayo naye tebatukkirizanga. Ba Napoleon balingi. Nze nagenda okulaba Napoleon. Naye nga bizibu nnyo okukola ki? Kuba abaaya abalwadde abalala. Naye ba following up. Naye mu following. Follow up. Tukoyo sondera abantu sente ne bakuba abalwadde bennyini. Robert. Tusonde sente follow up. Nze nganze muganda wa Rocky. Singa nti mba njagala kufuna. Nali badde nsala amagezi gonna nendaba engeri gye nfuna. Nze mwennyini nze namwekwatira ne mwetwalira mu Rehab. Era n'essimu enkubiddwa wano mbadde ndi wano omusawo nankubira. Ngayagala ki? Nangamba oli kuki? Ne mugamba nina abayimbi bensisinkanye bendi nabo ndabe kiki kye bagenda okukola ki okuŋŋamba naye mugumiikirizeeko mbadde ndi wano. Olidde kati nze sina kyenye oli muganda wange singa nti nali njagala kubba naali badde nze mukulu we yanzirako gwakubiri naali badde bwe yali nkubidde ng'essimu President Museveni yamba muganda waffe General Salim Saleh. era nawulirako eno wuuma ogiraba eno wuuma siriva ogiraba eno yokka t-shirt yaabwe ffenna tuli mu wuuma buli muyimbi wa Uganda oba weewandisa oba teweewandisa oli muki mu wuuma eno wuuma kitono nnyo eyinza okukwata obukadde nga 5 fiina sindi mtumuyambe Kyenjagala omanyi obudde buno Rocky Giant okubala yatandika okujjanjabibwa biru yesukka mu miliyoni 5 kati baba tuwadde ofisi yaabwe esobola zino sente ntono nnyo kuuma kuba wuuma ngazi Robert yabagenda kukakana kuba Robert akyayebaka nze bannange bagundi bange bonna abawuuma mbakowoola kino guno mulanga gwa Rocky Giant muyimbi munnaffe ate nga awuma mwajja okutuyamba mu mbeera kati nze nga tata Niero nange Niero ayinza ofuna obuzibu kati nga sirina mumanyi obuyambi tubadde tetukyakola era tetunnaddamu tusaba nze nsabye ewaffe kati buli alaba essimu yange oyagenda kunsaba tetukyakola naye kati muganda waffe waba ng'ali mu buzibu tuyambe Rocky banaye tuyambe Rocky neyazannyo jajja tayiga Zamba oli kyali wange ate Zamba kwatagana ne Gravity muyambe ani Rocky Giant Zamba kwatagana ne Gravity mwe babiri mwe kubampulira mwe mukimala mwe musolo kimala mwe babiri mukimala Gravity ayine tofali ayine tofali dene ku kati kyenkugendi General Zamba ne Gravity omutujju bo bakwataga ne bayambani Rocky Giant bakungene bannaabwe ababiri bo ababiri bano basoke bakwataga ne bakunge banna yasobola tuuse eddobozi ya hipo walo ne bataka underground baba baluku ajja n'abaana ku street baba baluku obadde kansabe baganda baffe mwenna General Zamba mwenna baganda baffe President Museveni gundi eno webe kutuuseko abayimbi ekituufu bali bubi abayimbi bano music waabwe tebamufunamu kyekituufu Sekozi abayimbi abasinga tebafunye mu music waabwe naye bali mu mbeera mbi Sekozi ffe tuli bubi tukyali bubi naye tukyasobola okutambula manyi bw'oba ng'olina bubbiru butonotono n'otambula naye Rocky Giant kati ali mu Rehab buli lunaku bakozesa ekitone nnyo emitwalo nga 10 kati ali mu myezi 2 bakuga miliyoni 5 ze balimu n'okusoba okitegeera naye abayimbi ba promoter bafunye sente mwana naye bafuna batya sente mbuza abayimbi teri muyimbi siryanko sente n'emu eyeno gavumenti zeegaba ndi mu kubonaabona naye olw'okuba n'ekyawa nasobola okubeera nga siziryangako maje wallahi ya Mungu era bano ba kibiina kyange Legendary Association kyembasaba batulwanirire tufune ku sente tuli yala te gavumenti tuwulira mbu yawadde abayimbi yawaddaani sente badde nsaba abasawo abali ne Rocky bakugumiikirizemu era njagala
bwe baba banaalaba bajja biraba kulaba ku TV akatambi kano njagadde bambi nange nfuba nga bwe nsobola okulwana tonneekweka sinnaba kwekweka balowooza weekwese era bankubira amasimu emirundi mingi nembulwako oluusi mmanyi n'okulimbamuuko ate nze nennyini neŋŋamba leero bwe naalimba ate nenkya nenimba binaggwayo era n'essaawa ya leero si lwa mande era bankubidde esimu ŋŋenda kuyitirayo mbagambe kiki ekiriwo tweyanza nnyo tweyanzege omulimu gw'okusondera Rocky baganda bange tugutandise tugutandikidde wano yagambye tuwa ku sente abadaasi bonna nze sekuritale wammwe mu Uganda yonna mbakubira omulanga mujje tukwatire wamu tukole fundraising eno ku muganda waffe Rocky Giant abayeddewo obulaasi era memba waffe mu Rastafarian Community Uganda buli omu waali atandike nga naffe bwe tukoze wano kubasima olwaleero nze jje kuli ettaffaali lyange ettono lye nnina muganda waffe Robert agenda nalyo twabe nga tuyamba Rocky Giant ave mu mbeera mwali mwana mwenna gye muli bannayuganda oba oli mu Uganda oba oli wa tuyambe Rocky Giant adde ku line blessing tweyanza nnyo tweyanze okumuwa ekifo okuwaayo ekifo wano abanaagala okuŋŋaana okusobola okulaba kyekigenda mu maaso akiwaddeyo association naye ekyekyo ekifo kituwadde abajja bakuŋŋaanire wano okusobola oteesanga ku bya Rocky Giant singa obakawash tusobola ogiteeka wano atuwadde buli kimu just naye kyekyo association fee na ragadi muyambe tetulina sente association nyingi tweyanzege jjajja weebale nnyo weebalire ddala muganda wange amiina banaye munyambire ku Rocky Giant musajja yali w'amaanyi nnyo teyandigenze bwatyo mu mbeera bwatyo tweyanza nnyo tweyanze